jawange atali nvaamu omukulu Kwezi Robinson era nga tuzo kutematema ebimu ku bigambo ebitambula mu gwanga naye nga tujja kusooka okukubiriza abantu nga bulijjo okwekuuma ekirwadde kya coronavirus. Ekirwadde kyekiri deka kubeera awo gamba mbu ekirwadde tekiriyo. Ekirwadde kyekiri kiruma ate kitta kituufu. Kati bannayuganda bannange twagala nnyo twebeere balamu. Obulamu si bwe bugagga. Bwe bugagga. Twekuume tukufube nga bwe tusobola tugondere ebiragiro bya gavumenti. Bambi abantu abasinga wano tetwamanyira kunaaba mu ngalo. Abantu abamu musangaga tuyina n'engombe egamba nti ekigenda munda tekikola ki wabula ekibi ekintu ekifuluma munda kyekibi naye ku mulundi guno ekigenda munda kyekiriko akabasa n'olw'ensonga eyo tunaabe mu ngalo kundi tufubenga bwe tusobola engalo zaffe tukuze twewale okwekwata mu bifo bye tumanyi nti akalwadde ako mutuyite okwekwata mu maaso mu nnyindo ku mimwa ebintu ebyo tukole ki tugezeeko nnyo okubyola era tugendere nnyo kubigambibwa abasawo kubanga emikutu gino emikwanira wala kugendako ebintu bingi jojja kwebuuza nti ekituufu kyeki bwona ogenda ku bintu ebiri ku mitimbagano gy'emikwanira wala ojja kwekanga ng'ogudde mu kabasa ka bwereere buli muntu ayogera kiki naye abasawo bagambye eki ekyo kyoba ogendako munnayuganda omulungi era omulabi wa ABS TV tukwagala oli mulamu. Olunaku olwaleero lunaku Yesu Kristo yabonyaabonyezebwa yakwatiddwa ku ssaawa mwenda nga bukya. Olunaku olwaleero bali muleebukanya genda wa Kayaafa gende wa Piraato gende wani bamwetisiza omusaalaba ffe nga abakkiriza abakristaayo tugamba olwaleero lwe lunaku olw'omusalaba tuli mu kutambuza musalaba gwa Kristo. Kale nno mwenna abali mu kutambuza omusalaba gwa Kristo newankubadde nga tusobodde kutambula physically naye tutambudde ne Kristo olunaku olwaleero mu mwoyo era tukyebaliza Katonda nti singa teyali Kristo okutufiirira ku musalaba singa tetukyalina ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Ate twongera okubaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo kubanga pulogulaamu yaffe ddala ekituufu kyeki olunaku olwalulowooza nga Easter egenda okutuuka ku Sande tubaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi ate twongere n'okutegeera ekigambo amazuukira kyeki. Amazuukira lwe lunaku Kristo lwe yagatta olutindo wakati w'omuntu ne Katonda we. Omusaayi gwa Kristo ogwayika ku musalaba gwajjawo olukonko lwaliwo wakati w'omuntu ne Katonda. Omuntu bwe yasobya mu lusuku Adeni Katonda yamukyawa namukyayira ddala nnyo ng'alidde ku kibala ekyo ekyagalibwa olw'okwagala kwa Katonda kwe kusindika omwana w'omu yekka Yesu Kristo buli amukkiriza awone okufa wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kale nno ekyo okuzuukira tukujjukiramu mu ngeri ng'eyo Kristo okuba ati nno yatugatta wakati waffe ne Katonda. Waliwo ekisigadde omukyala Ani Nanyonga emutundwe bambi tukwagaliza ekiseera Ani Nanyonga oli maama wange yeddira nnyo tukwagaliza ekiseera ekirungi bambi emutundwe oli mu kalantini ate ye kalantini yesingako n'ekkomera lya Upper Prison ekitala kaliko bafuluma kuba ate ekitali ekirungi ekiri ekitalya nti bafuna ku bigambo ebiwoomerevu era musumba bangambye nti akoze omulimu munene nnyo ekitalya abasibe ababuulidde enjiri gwanaleka talokose oyo ye nga ye bwalibeera kubanga n'ekiseera ekyamazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo kimusanzeeyo abakwasise embeera zonna ababuulira enjiri kale no basobola okuzuukira wamu Kristo. Nze nina essuubi nti buli musibe ali ekitalya anaagenda okuva ekitalya ng'embeera ze zikyuse nnyo ebyamagero bikolebwa kale tugende mu maaso. Olunaku olwaleero ninjagala okuwana ku bambi kuyakusaza enviiri asaza enviiri si mukoba basaloni bagambye nti ebyuma wabirekayo ku saloni naye omuntu yenna yasaze muganda wange mayanja enviiri weebale nnyo weebalire ddala omusajja wamunyiriza ebitagambika. Oyo nno ye mukyala Aisha Nanvubya yabadde mukyala yasaze enviiri ze singa bulijjo yakusala ate teyasazisiza masimu omanyi bwe twafaana ku lwokutaano wamuwa amagezi okukwata ekisanizo yakutte ekisanizo n'agula ekisanizo n'ateeka wansi w'egiyita n'atandika okumpepeta
tuumire ebirogologo mu na sanitizer kanumye kambala gadde obadde kirita ndowooza mulimu eyita nafunye obulumbi bungi naye nga yageza okunyiriza maama Moira kutumiddeko nnyo webali ddala n'omukyala Doreen Nakitende awo ekyaluwajjala bambi tukutumiddeko nnyo ng'olabye n'obugonvu ng'olabye n'obulwadde naye katusuubire nti nno coronavirus omanyi kalantini alwazizza abantu bangi kale n'abamu balwala ebirowoozo abamu balwala mu mbeera zonna ezitali zimu kale naawe tukutumiddeko nnyo message tugifunye wano abaana bange mwenna buli ampita taata mbatumiddeko naye mbakubiriza okwekuuma bannange muŋŋamba taata waffe tukwagala nnyo nange mbaagala nnyo naye mbaagala muli balamu nammwega bwe munjagala nga ndi mulamu ate kolona bwakwata emyaka gyange mumanyiira kano nina kwejja bikazi waŋŋamba nkozesa eki akantu kubalina akantu kali kwogera nga tumaliriza kale katutandike onaku olwaleero twadde n'ebintu byebikulu bibiri naye ndowooza munnange omu akyali mukubajja bwanabaze ensonga eyo tunagikwatako kangira agiteeka ebbali ffe tugende neyasoose kakati njagala twagala okutegeeza abantu baffe ekituufu kyeki ku ttaka ly'e Makerere okuli University Buganda Land Board lyeyagala okweddiza nga bw'omukulu Kwezi mu kunoonyereza kwe nga bwe yabasuubiza nti yekubye ettaka ajja kubabulyanga ekituufu kyeki yafubye nnyo nga bw'asobola n'atuuka ku biwandiiko ebyafuluma ng'ennaku z'omwezi 5 Ogwokutaano 1932 ng'ettaka eryo Ssekabaka Daudi Chwa yalitunda nga yaliguza gavumenti eyawakati yali y'abazungu mu biseera ebyo kakati omukulu Kwezi agenda kunnyonnyola akana n'akataano ku bikwata ku ttaka Sunday Vision yono yafuluma ng'ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi guno Ogwokuna ekiba tekikosa basomere mu Luganda era ngenda kubikyusa mu Luganda olw'ensonga nti essaawa tulina ntono osomako netunyonnyola nja kusomako ebikulu ebisinga okubaamu ebikulu nga tutandika nti fresh documents on Makerere kazi ngambi kusoma Uganda ebiwandiiko ebikyali ebipya ennyo ku ttaka ly'e Makerere okuli yunivasite yaffe biraga nti Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri ettaka eryo yalitunda nga liriko yiika 92 n'akatonyeze oba obutundu 72 nga zize mayiro 1000 omutwalo gumu mu 1410 ndowooza ndi mutuufu siri mutuufu kakati bagamba nti ebiwandiiko ebipya byakazuulibwa ku ttaka erya Makerere University biraga nti nno Ssekabaka Daudi Chwa yatunda ettaka lino eriweezaako ekaazi 92 n'obutundutundu 72 akati ng'ettaka lino yalitunda era nga bamuwa final certificate eyaliko ennamba M4 Mailoland nga bagiwandiisa ku volume 77 folio 10 mu biseera by'abantu bali babitegeera nga bagamba nti nno acres 51 n'obutundutundu 6 zino zaali za Mulago Hospital nga nazo zaali baziwandiisa mu Mailoland namba 338 folio 13 nga baziguza government ey'abazungu colonial government akati ebiwandiiko Sunday Vision byafuna okuva mu Uganda Embassy okuva mu ggwanga eryabungereza biraga nti no Buganda Kingdom nga eyita mu Buganda Land Board mu kiseera kino nkyamu Buganda Land Board mu kiseera kino nkyamu okugamba nti nno ettaka eririko Faculty of Law and Makerere Institute of Social Research mbuno lya Buganda Land Board era nga bagamba nti Buganda Land Board ebadde ennaku zino nga eri mu kukubaganya birowoozo n'Abamakerere University ku ngeri gye bayinza okuzza obujja liize eno kakati Sunday Vision egamba nti nno mu biseera ebyo eby'abazungu Colonial Land Office mu Entebbe eraga nti no Kabaka Chwa yasasulwa pound 1,500 bwe buwumbi 6 mu bukadde 95 kakati mu ttaka eryo
akati ebintu bigenda maaso nebigamba tinno okusasula ettaka lino kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 1932 era nga kigambibwa nti nno okugulibwa kw'ettaka lino His Highness Kabaka of Buganda ettaka lino yatunda eri Makerere wamu n'eri Mulago. Akati agenda mu maaso n'aga nti nno Makerere College ne Mulago Hospital eri ettaka Ssekabaka Daudi Chwa yalitunda butereevu. Akati ebiwandiiko bigenda mu maaso ne bigamba nti nno bwe baali nga tebannaba kugula ttaka lino ekaza 42 n'obutundutundu 22 ze zaali zisooka nga weeziri era nga zino ze zasooka gavumenti ya wakati okusibako liizi. Kakati bwe bamala okusiba ezo baali bazisibako ddaliizi nga lino Ssekabaka Daudi twatanaba kulitunda. Akati ne bagenda era nga obuguzi buno bwakakasibwa Honorable Chief Secretary mu bbaluwa gye yawandiika yaliko C1787 mu mwezi ogwokuna mu nnaku z'omwezi 16 mu mwaka wa 1932. Kakati ng'ennaku z'omwezi 5 May mu 1932 ettaka lino lyakubibwa era ofiisi y'ettaka Entebbe nekakasa nti Ssekabaka Daudi Chwa yakyusa ettaka ly'e Makerere ne Mulago okuva mu mannya ga Kabaka nga ettaka eriwannannyini ng'alitundira gavumenti ey'abazungu eyaliwo mu biseera ebyo era nekakasa mu baluwa Ssekabaka Daudi Chwa gye yawandiika nga agamba nti nno gavana ettaka lino akati ndibawadde ku freehold. Akati mu kuwanyisa ettaka lino gavumenti yabikyusa nekyusa acres 148 nerikyusa kakati neriza eri ejijjeeko kakati yonna ettaka erifudde lya freehold. Akati bagamba nti nno gavumenti mu kiseera ekyo Ssaabawolereza wa gavumenti yalaga voucher ya $3 nga bagenda kugiwa Ssekabaka Muteesa mu biseera ebyo era n'agenda mu kitongole eky'ebyensimbi ne basasula ensimbi ezo era n'azisayiningira. Kakati waliwo n'ekirala kijja kugenda nga tubigenda Kabaka ettaka lino teryali lirye eri Makerere ne Mulago. Ettaka eryo lyali lya Bwakabaka bwa Buganda. Lya Bwakabaka bwa Buganda seryali lya Kabaka Chwa. Teryali lya Kabaka Daudi Chwa. Naye era nga ettaka erimu kyovola nti Makerere yali yalisibaliizi eka ziri zitulabye 44 nga Makerere yalisibaliizi ku Buganda Land Board. Akati Ssekabaka Daudi Chwa bwafuna obuzibu bw'ebyensimbi nga Ssekabaka Sir Edward Muteesa bwe yafunire Bungereza obuzibu bw'ebyensimbi asaba Buganda Land Board yaliwo mu biseera ebyo mu mateeka nti ettaka lino ery'e Makerere ne Mulago ly'eryettunzi mbadde nsaba mpanyise ettaka lino ery'e Mulago ne Makerere nze Obwakabaka bwa Buganda mbwemu ettaka eddala lino balimpe. Alright. Kakati ye nga Kabaka oba biseera ebyo Ssekabaka Daudi Chwa yalina ettaka eriye. Yes, personal. Kakati n'agamba nti bannaye kamba weemu ettaka eryange kambudize Obwakabaka bwa Buganda kakuwa ettaka lino mwe mumpe lirye ery'e Makerere nditunde kubanga yalina crisis mu byensimbi yalina obuzibu bw'ebyensimbi so singa ebiseera bino Kabaka oba Buganda Land Board ettaka lyonna bagamba lya Kabaka nedda ettaka balina okulyawula. Daudi Chwa awo yayawula ettaka erirye n'ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Kyova olaba nti yakikyusa naga nti nedda nze Obwakabaka bwa Buganda kambuweemu ettaka eddala era n'alikyusa n'alizza mu mannya g'Obwakabaka bwa Buganda. Ye nga Kabaka yalina ettaka n'atwala ery'e Makerere era n'alitunda n'afunamu ensimbi. Wakati mu kutunda ettaka lino waliwo yagambidde wano ndowooza akati yagamba nti nno yagamba nti nno I thank very much era mpulira nga ndi musanyufu nnyo okuba nga ntaddeyo ettaka lino eri gavumenti era baministers bange nabo ensonga eno bagisanyukidde era tewali buzibu bwonna nja kunoonya ettaka eddungi eriri mu mannya gange tuliwanyiseemu. Ssekabaka Daudi Chwa there will be no difficulty in finding suitable land in my name to exchange with Kabaka ship land at Mulago and Makerere.
bwatu byagamba olupapula amawulire ebintu bino biva mu lupapula lwa New Vision olwafuluma ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno kabongere mu luzungu Kabaka Chwa in his letter thanks the provincial commissioner for helping him with his financial difficulties and requests him to do all you can to help me further by pursuing this transaction before leaving the country. Era Ssekabaka Daudi Chwa yasaba commissioner mbisere byaberanga governor nti tageza nava mu ggwanga okudda ye Bungereza ng'ensonga z'okugula ettaka n'okulitunda tazimaliriza. Ekitegeeza nti nno ettaka lye Makete Buganda Land Board ye ekateri private lyekiraiminga nti lyayo ettaka lya Makerere University freehold. Kakati tujagenda mpola olwaliro Peter Mulira agenze n'agamba mu vision yafulumye olunaku olwaliro ngenda kuza omwezi 10 omwezi wa April. Peter Mulira agamba nti nno freehold mbu eberanga lizi erekoma ku myaka 9 ekitegeeza nti ettaka lye Makerere lirina kubeera kuche bwe limeza emyaka 9 lirina okuddayo mu Buganda Land Board. nga libadde lizi freehold yagamba freehold ekoma ku myaka 9 naye nga kyensuubira nti bamayiro eba efuuse mu mayiro land ne kale katugendere ku kya Peter Mulira naye era Peter Mulira tumukubamu ebituli ne tugamba nti Peter Mulira ettaka lino Ssekabaka Daudi Chwa yalikyusa n'alizza mu mannya ge n'aliwa gavumenti ya wakati eyali ekulembera Makerere University ne Mulago Hospital ekitegeeza ettaka eryo emyaka 9 bwe giba giweddeko terigenda mu Buganda Land Board ettaka eryo ligenda mu bazzukulu ba Ssekabaka Ssekabaka Daudi Chwa kubanga Daudi Chwa yakwata ettaka lye naliwo Obwakabaka bwa Buganda ng'awanyisizaamu ettaka lya Makerere University. Gamba gundi eno gwegwako didda ye ewa Daudi Chwa bazukulu ba Daudi Chwa bandi n'abaana bakyaliwo kati tetulabira wa n'abagereka wa Buganda Sylvia Nagginda kintu wasajja gye bayingiramu ate mu ttaka ly'e Makerere tebalirinaako kakwate ettaka liri mu layini ya Daudi Chwa nedda sebo bali ku saidi ya Muteesa kakati ani azaala Ssekabaka ebyo Bwakabaka kakati enjakala okukobola Daudi Chwa ebintu ebisinga yabiramira omulangira Mawanda era ekyalemesa omulangira Mawanda okutuula ku Namulondo y'Obwakabaka bwa Buganda teyali wa mukazi mufumbo abenda mirembe ne bafumbubira bagati nedda tosobola kuleeta mwana atali wa mpeta kumuwa Bwakabaka Ssekabaka sa Edward Muteesa waalira Obwakabaka kakati ebintu ebisinga yabiwa Mawanda era abaana ba Mawanda bali mu layini ey'okugabana ebintu bino okuva mu layini ya Ssekabaka sa Daudi Chwa kyovola bati nno ne stores bazimba e Mombasa eza Daudi Chwa era yazirekera omulangira Mawanda kale no ebintu bino Buganda Land Board teyinawo ndawe liyingiriramu n'ekisinga okunuma kwe kulaba nti ate maama wa Buganda Sylvia Nagginda n'Abagereka agenda ate Makerere ate ettaka eryo n'omulangira Wassajja ekintu ekyo twakibako twakyogerako ne tugamba nti maama wa Buganda ate okubanga yabuzibwa waliwo era ndowooza bwe yamanya ati bambuzaabuza nyingira mu kintu yabivaamu era toddangamu mwoya mu bintu kakati ndowooza awe wali obulwe wavugwa nti waliwo agezaako okubuzaabuza abantu ba Buganda ani agezaako okubuzaabuza abantu ba Buganda atera okubeera mu byettaka omulangira David Wasajja nze bwe ndowooza yabuzaabuza maama nawe bwe bagenda naye kati yali amutwalayo ng'amutwalayo atya kati naffe kye tubuuza ng'Abaganda tokiraba nti waliwo awo okubuzaabuza okwali n'obulyake obwali bwagala kakati Mulira amaze otubuulira kakati Mulira ne bwatubuulira mu mbeera eno emyaka 9 okuva mu 32 teginnaggwako waba wakyabulayo omwaka 10 nagumu emyaka 9 kazi ona 35 sibyo kikisiya kyenda kakati tukyayina emyaka mingi kakati ekisinga okunnuma kwe kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwalowooza nti nno eno liizi yaabwo gavumenti ya Norway yali etuwadde ssente okugaziya faculty y'amateeka ne research
KCCA negano kwa approvinga plan yali eyino okukolebwa n'okuzimba Maka University n'okugigaziya kubanga obwakabaka wa Buganda bwali bwagala sente kakati ekintu kino kyakotogera nnyo gavumenti ya Uganda kubanga sente ezo bazitwala zaali zijja mu Uganda ne mu Buganda okulaba nga tutambuliza wamu eggwanga lyaffe okulaakulana sente zaagala kubanga bano abaluvu baali baagala ettaka balitwale era mu nteeseganya ezibadde zigenda mu maaso maama nabeerekereka zetabamu ne Mulangira David Wasajja ne bagenda ewa Professor Nawangwe eri akakiiko akavunanyizibwa kukulaakulanya ettaka ly'e Makerere baali baagala eka eno gye baali bagenda okuzimbako bagiwanyisemu acres 14 eziri e Makini eza Makerere University naye wabula kali omu naye ekyomukisa omulungi abamu ku Makerere Development Council baagaana ne bagamba tekisoboka ffe tetuyinza kuwanyisa ttaka lyaffe acres 14 zetusuubira okukulaakulanya tubaweemu batuwemu eka kano kamu ate nga bakatuwera ku liizi n'olw'ensonga eyo ebipapula bigenda binoonyezebwa tetumanyi oba bikyaliyo oba abakulu babikweka nga bwe bazze bakweka kubanga kino kyefaananyiza n'ettaka ly'e Mutungu erya Dr. Kasasa nga bw'odaba ebiwandiiko ebituufu babimanyi Mmengo era n'Abaganda abakulu abali Mmengo babimanyi naye bakweka amazima olw'okwagala bo okufuna bye baagala okufuna ettaka lya Dr. Kasasa bali bamanyi ekituufu era nga bakimanyi nti Ssekabaka Sir Edward Muteesa II ettaka yalitunda ne bayagala babuzeebuze Obuganda bakweke n'ebiwandiiko naye olw'okuba nti ebiwandiiko byasoboka era ne bino ebiwandiiko tujja bifuna coronavirus yakyatutawaanya nja kubifuna nja kubibaleetera wano ebikwata ku ttaka nja kubifuna coronavirus kasitana nja kubibaleetera nga biri satisfied bulungi nnyo ebitaliko nakabuuza konna tujja kubifuna era tujja kubireeta n'olw'ensonga eyo temweraliikirira ffe ekituufu kyekitujja kuleeta buli kalonda yenna twagala abakulu babeere mu gavumenti nga batambuza bulungi ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda n'ettaka lya Kabaka nalyo litambule bulungi Kabaka yaweebwa ettaka ng'omuntu yasikira ettaka ng'omuntu tetwagala ettaka lya Kabaka balitabike n'ery'obwakabaka ettaka ly'e Makerere lyali lya Daudi Chwa Ssekabaka Daudi Chwa era Ssekabaka Daudi Chwa yaliguza gavumenti ya wakati y'abazungu kati gavumenti y'abazungu eyo bwevaawo baani eddawawo lyandibadde lidda mu Uganda Land Commission mu gavumenti ya wakati era gye lyandibadde lidda kaakati ebiwandiiko bino oyinza okwekanga ng'abalabbayi babibbye bagala okweyambisa ettaka nga bw'omanyiira omukulu kati yakirimu kakati yagenze Makerere ateesa era yabadde ne mu Kyemutungo ate omukulu oyo tetukyamwesiga mu bigambo by'ettaka lya Buganda era simanyi lwaki Ssaabasajja Kabaka tamujja ku Buganda Land Board kubanga kati abantu tebakyamwesiga kyo kyekituufu Mulangira David Wasajja twali ayinza mumwesiga ku bintu ebikwatagana n'ettaka kubanga omuntu atayogera mazima omuntu atatambulira ku mazima omuntu atalivaayo n'abaako kyatangaaza nti bannange kino twakikoze bwe kiti program ddala ekituufu eyogera ebintu bingi ku nsonga ezo naye yali avudde era atangaaza nti bannange era teri mukungu yali avudde wadde Mmengo n'avaayo n'atangaaza katangaze ku nsonga eyo tugezezaako banoonya n'amasimu tugakubye naye simanyi tubayita mu program eno tubeeremu nabo naye batangaze ensi ekituufu kyeki naye tebajja n'olw'ensonga eyo tetulaba Ssaabasajja Kabaka twagala asiime Omulangira David Wasajja amujje ku Buganda Land Board kubanga ajja kuvumaganya Obuganda ku nsonga z'ebyettaka buli muntu bw'anaamulabanga nga kikwata ku ttaka ajja kuddukanga kyapa mu ngalo yafa lwa nsonga eyo Katikkiro wa Buganda tavuddeyo kuyamba maama Nabagereka bamuyingiza batya mu bintu bya Buganda Land Board tali memba ku Buganda Land Board si mu mbejja siki kakati yabiyingirira mu ddwa eby'e Makerere lukwali awo katumbulemu katono nnyo tukomewo tukyagenda mu maaso n'ensonga eyo yennyini tova ku ABS television Wanji mukama wange akuita Nzuuno wano Nzuuno mukama wange kakkanako wansi mwana wange weewaawo kubanga ekifo ky'olimu weewaawo owange Silivia olengera ki mu kiwonko bambinengera omupangisa nga landiro gya mutulugunya nze mbuuza Silivia olengera ki mu kiwonko